Kala yenna ali eyo obadde okimanyi nti n'obutamala buba bulwadde. Ye buzibu ki obuviirako omukyala obutamala? Ng'ogyeko zino endwadde ze tulwala ez'obukaba, buzibu ki obuviirako omukyala obutamala? Oyinza okwebuuza kino kyenkutte kiki? Ono kyukkamba. Abandaba ababikozesa mumanyi kye mubikozesa. Bw'oba okwata kyukkamba ono n'akugenda mu bukazi bwo n'omukozesa ng'omusajja wo, manya nti okumalako kugenda kubeera kwa mpaka. Omusajja ne waanakkala kati okumala essaawa 3 naye nga wakozesaako kyukkamba ono mu bufunze nga wakozesa ku masturbation, manya nti okumalako kugenda beera kuzibu nnyo. Lwaki? Kyono kyukkamba omulaba takalinga kasolo ka musajja. Kyukkamba annyogoga. Akasolo kabeera kakola ki? Kabeera kabugumirira. Kabeera n'otubugumu otwo otukukyamula n'okola ki? N'okyamuka. Ate n'ekirala kabeera smooth. Kabeera kagonda. Nga we kayitawo buyisi. Kati bw'okozesa kyukkamba ono atta sisitimu yo. Mufo ky'okumanyiira omubiri gw'omusajja, omanyira mubiri gwa kyukkamba. Ate nga kino w'okikozesa omala, naye ate ebiseera ebimu mumala nga amazzi ge mumala si mangi, wabula obuzinga butono. Oluusi n'otuuka okumala n'omala kye tuyita empewo. Abasinga mulowooza nti no basajja be bakola ki? Be bamala empewo. N'abakyala mumala empewo. N'owulira ng'otuuka ku ntikko. Omusajja akukyakadde buli n'owulira ng'otuuka. Naye nga tolina adde otuzi otukola ki? Otuvaayo. Golowooza lwaki? Kiva kukozesa bineene ebintu. Bannaye abaana abawala abali ku kyeyo ng'okozesa kyukkamba ono, ng'okozesa bilinganya, lekeraawo. Kubanga bwe bulwadde obukyasinze okuviirako abakyala obutakola ki? Obutamala. Kintu kumala kirungi nnyo. Eyali amazeeko ali eyo okola ki? Onjulira. Eyali afunyeeko olubuto n'ozaala omwana n'owulira engeri gy'oba ofiiringamu ng'omaze okuzaala. Ne mu kumala bwekyo ekibeera. Owulira nga alina ekintu kye weetikkuddeko ekibadde kikutoowerera, n'owulira ng'omubiri guli freshinze back. Guli freshinze back ate nga tokyayagala kukola ki? Kukukwatako essaawa eyo okuleka nga wayiseewo ota akabanga n'omuntu n'addamu n'akola ki? N'akukwatako. Kye bayita okumala. Ate okumala gw'atamalangako kkiriza nti nno tomanyi buwoomi bwa mukwano oba tomanyi buwoomi bwa kutuuka ku ntikko. Ky'oba olaba abakyala abasinga bw'afuna omusajja n'amuzina bulungi n'amumazisa, amunoonya buli kawunju konna kaalimu asobole omutuukako era amuddemu amukole ebiri bye yamukola amumazise. Naye ekyo kibaawo nga tokozesezza kyukkamba ono, nga teweekubye engalo, nga teweekubye kataapu. Abaana b'okukyeyo mwekuba butaapu. Mugenda mu binaabiro ebyabakama bammwe eyo n'okwata kataapu n'okakuba kajanja lugira ng'okola ki? Ng'omala. Naye manya weeyonoona sisitimu yo ey'omubiri. Twewala okukozesa ebintu ebyo tusobole okunyumirwa abaami baffe ate nabo okukola ki? Okutunyumirwa. Ekyo nno ng'oggyeko ebirwadde eby'ekikaba kiviirako nnyo omukyala obutakola ki? Obutamala. Ate kimuviirako n'okubeera nga takola ki? Nga tawooma. Ng'otoyina katesiti wadde n'akamu omusajja ne waakola atya teri. Tosobola mufiiringa kubanga oyina ebintu byo by'ofiiringa. Kubanga ofiiringa engalo zeezo ze weekola ki? Ze weesonsekayo. Ofiiringa ebintu bingi ate nga si kasolo ka musajja. Bannaaye mutuyambe mutuleke bannyinaffe abasajja abali bakole ki? Babanyumirwe nga temukola bintu ebyo. Bannaye abaana abali ku kyeyo mwe abakyasinza okukozesa ebintu ebyo. N'okoma nga sisitimu y'omubiri yonna yonna yakola ki? Yafa. Naye mubyesonyiwe mubireke. Beera mugumiikiriza essaawa ejja kutuuka okole ki?
onyumirwe. Nze senga mabirizi senga abaseleb mwebale okutugoberera ku Mabirizi Herbal Products Limited. Mwebale okubeera nga mutugoberera, mwebale okunjagala. Sharinga video gambeko ne munno nti ekintu kino oba badde okikola kikole ki kiveeko. Naye bw'oba badde okozesa ekintu kino okikoseza emyaka 2 gy'obadde ku kyeyo oba obaddewo oba wa bw'okomawo nnoonyo ngambe senga nakozesaako bino toswala kubanga ate bulwadde bwaki bw'amaanyi ngambe senga nakozesaako ekintu bwekiti naye mbadde nsaba ku ddagala nsobola otutereeza sisitimu yeyo neekola ki neekomawo omusajja wo n'akunyumirwa ate n'okola ki n'omala kubanga obutamala ndwadde. Ndi Mulago ku 2 opposite ne Kyakakande 07047377114 kwogenda okunsanga mubeere bulungi mweraba.